Yesu duka obusungu bwa Katonda olunaku olwaleero otambulye mu makubo ago Katonda gayagala owummuze emeemeyo mu Katonda abaana bawummuze mu Katonda. Amina. Naye badde basikanga n'owambuka n'odduka n'ogenda eri ne webinajja tebigenda kulaba mukisa era sitaani ajja kujja kuyugumya kusobola nti gwe sitaani twakuwangula. Amina. Ate ye sitaani atya nnyo lwakuba abantu abamu tebamanyi sitaani yakyasinza okutya. Amen. Sitaani ne bwajja n'oyogera kigambo kimu Yesu ekyo kyokka kimukasuka mayiro omutwalo. Haleluya. Naye mmwe muwa sitaani ebbanga buli akajja n'otiitiira kubanga toyina Katonda. Amina. Kubanga toyina Katonda ojja gamba nti nze nsaba naye ng'oli ku Yesu kungulu. Yingira Yesu munda. Amina. Yingira munda mu Yesu oleme kubeera kungulu kubanga bw'onoobeera kungulu kibuyaga ne bwana jjajja kuba wansi ogwe. Amen. Endwadde ne bwana ejja kutandikira ku gwe asindise eddogo ligenda kukwata gwe. Amina. Naye bw'obeera mu Yesu munda tewali kigenda kuyugumya. Bw'onootambula nga Katonda bw'ayagala n'onoonya amakubo ge n'otambulira omwo ogenda kubeera omuntu ow'enjawulo. Ogenda kubeera omuntu eyeegombesebwa n'ewaka abaana bagamba nti mutuufu taata okuva lwe yalokoka okuva lwe yava mu kunywa omwenge amaka gaatereera. Amina. Maama okuva lwe yava mu kwetunda amaka gaakola ki? Gaatereera. Kuva lwe yava mu kufuuwa emmindi takyalinga luli. Amina. Ekyamazima n'ofuuwa emmindi ng'oyagala mukisa n'omaliriza ng'amannyo gasiridde ekiwo amawugwe galwadde. Amina. Naye ng'okyagenda mu maaso n'okufuuwa. Lwaki? Kubanga tomanyi. Amina. Olunaku lwetuze okuleeta amawulire amalungi mumanye amazima n'amazima gabafuula abaki? Ab'eddembe. Amina. Ng'ovamu ebyo by'obadde okola ng'ovamu ezo gurupu z'obaddemu embi. Amina. Ng'ova mu bikolwa byo eby'omubiri by'obadde otambuliramu kubanga gye twalabye ebikolwa by'omubiri ti omubiri guno engeri gye guvunda ate kibokisi bubokisi baterekamu buteresi mwoyo. Amina. Mukama ayagala mwoyo tayagala mubiri guno. Haleluya. Yensonga lwaki nti omuntu bw'afa omubiri guno gwe guzikira gwe tuziika. Amen. Mwoyo aba yakoze eki? Yagenze dda. Era mwoyo oba tomugize tokoledde bulamu bwo mwoyo ajja genda mu geyeena bw'obanga obukoleredde ng'olunaku lwetuuse wano ne twogera ku bulungi bwa Katonda n'ogamba kituufu mbadde simanyi naye okuva